Ekyennaku nti ebiseera ebimu bw'oba oyogera ku nsonga ez'abantu abataliimu bugunjufu n'akamu, abataliimu kuswala n'akamu, ze ndowooza nti wabawo ekiseera ebigambo wotolina bibikkirira n'obyogera nga bwe biri. So munzikirize jasa okutaanya ensonga za Honorable Muwanga Kivumbi ze mbyogere bwogezi nga bwe biri. Nti lino etteeka ly'emmwanyi okujjawo Uganda Coffee Development Authority okuginyiga mu ministry y'ebyobulimi. First of all, kya bulimba balimba mbu tibaagala bigata bogasi, baagala kujjawo kitongole kya UCDA bakiteeke mu ministry y'ebyobulimi. Ministry eyo ekulirwa Frank Tumwebaze, nga Minister of State ye Bright Wamirama, ate nga permanent secretary yani Ikamukama. Abantu bennyini betulabye gye buvuddeko nga buli ministry gye bakoleddemu babadde banyaguluzi bunyaguluzi. Ministry yennyini eyo ebyobulimi mumanyi party gye yazannya mu kutunda n'okugabangula ranches oba amalundiro agali a government agali mu mayiro ne mayiro ez'ettaka. Nenge ekyo kivuddeko njagala ensi yonna ekimanye nti obwo bulumbaganyi obwakoleddwa ku balimi b'emmwanyi nga baagala obbaavuwaza, nga baagala obbafukamiza kubanga abaavu be bafugika. Eryo etteeka si lya Anita Mongo, eryo etteeka lyabagiddwa mu 7. Anita Mongo ne banne just bakozi, n'eryo etteeka lyabagiddwa mu 7. Abazze batunuulira ensonga munajjukira nti tekitandise kati, ate mwanyi tebazitandise kati, bayagala oddozitwala. Naye kyo ekintu kimu kye bakola ku vanira. Mikwano gyaffe bangi nnyo vanira yali akyusiza obulamu bwabwe. Mujjukira nti ku ntiko ya vanira kiro yali egula $3. Naye kaakati nze mbagamba kiro egula $1, Honorable Katabaazi n'aŋŋamba nedda oli ku bikadde kati egula $3,000. Ekiboga be bagitunda ebbeeyi bagitunda $5,000, yali ku $3 Njagala obbajjukiza akatale ka vanira tekasalanga tekakenderanga mu nsi yonna. Ku katale k'ensi yonna vanira akyagula kyekimu. Naye mu abalimi baagala babafootolere wano kubanga bataddewo etteeka toyina woyinza mutunda oyina muguza ffe. Kakati abantu abagula vanira bali 3 ku 4 nga mwabo mwe muli mutabani wa Sudiru. Kwegamba making sure obugagga bw'ensi yonna babukwata ne babusa mu bantu 3 oba 4, either abaabo ab'omunju oba bagwira be basobola okontrolinga. Ekyo tebakikomya ku vanira, ekyo bakikola ku bikajjo. Era abaana b'e Busoga mumanyi bulungi twakula tumanyi cash crop eve Busoga bikajjo nga abasoga beewana n'ebikaado. Kati waiswa era ddamu weewane n'ebikajjo se. Bwe batyo bwe bakola Museveni bwe yasobola okunafuya ebyennyingiza ebyenfuna by'Abaganda baffe ab'e Busoga n'abalala abatali Busoga, naye abaalimanga ebikajjo tebyalimwanga Busoga, naye kubanga bisinga kulimwa Busoga be baali target people era n'asobola kibatuusaako. Mu ngeri emu baganda bange njagala mujjukire gye buvuddeko myezi mitono baasalako amayirungi, era abalimi b'amayirungi bali mu kweyaguza lujjo. Nova ku ekyo tebakomawo, baagenda ku buli sekita na buli bantu balima kintu. Ab'omu West Nile bwe baali basinga okulima wano Taba, ekyo nakyo ekiggwa bwe kityo. Abaana b'Omwankole abaali bafulumya amata bamakinga sure nti amata ago gakontrolingibwa mukoddomi wa Museveni eyawasa muwala we. Tekyakomaawo, buli kyabugaga kya ggwanga si bya bulimi byokka byokka. Tunulira gold. Kati gold wa family ya Museveni yekkirizibwa yokka okusuubula gold okumufulumya eggwanga ate nga tesasula na musolo. Ebirombe bya gold mu Uganda byonna kati bya family ya Museveni, wekiba si kya Janet kiba kya Sale, bwe kiba kya si kya Sale kya Muhoozi, bwe kiba si kya Muhoozi kya Sodo.
muze mubiraba yonna yonna emubende erubaali ne walala yenkola gye baze bakola ebyennyanja kati ennyanja zonna basalako okuvubirako olina kubeera waabwe bwe batyo bagenze banyigiriza ebyenfuna by'abannansi kakati ssaawa zino bali ku mmwanyi. So njagala mukimanye nti eno effort oba ono kaweefube ng'okufaanana ku kaweefube omulala abaddewo wakubaavuwaza kubakkakkanya kubafukamiza mubeere nga temulina kye mugamba okuggyako nga mufukamiridde Museveni oba abafamire ye. Of course aboogezi be bavuddeyo nga bagamba nedda twagala kukendeeza ku nfulumya tetusobola kubeera ne ministry eby'obulimi ate nga tulina n'ekitongole ekikulakulanya emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority. Naye kambabuuze omuntu agamba nti ayagala kugatta bitongole bino okufulumya ssente kukendeere ye muntu y'omu ayina baminisita 82 abamu tabamanyi na mannya. Mujjukira Amini ayina baminisita bameka 18. Museveni ayina baminisita 82. Oyinza n'okkeera ku makya ng'ayongeddeko omulala. Ayina ba RDC n'ateekako ne ba deputy RDC kati ataddeko ne ba assistant deputy RDC. Abo bonna basasulwa ku ssente ya muwa musolo owa Uganda. Naye agamba nti ayagala kola ki kukendeeza kwejaajamya n'ansaasaanya. Ye muntu y'omu akozesa biliyoni 2 buli lunaku. Biliyoni 2 oyinza okugamba ze bafumbisa baziteeka mu kyoto. Ye muntu y'omu abantu be babba triliyoni 10 buli mwaka kuzimaze okusolozebwa mu musolo zo balinda nga zimaze okusolozebwa ne basooka ne batemako ezaabwe. Ye muntu y'omu agamba nti kati emmwanyi ayagala ginyiga mu ministry ey'ebyobulimi naye nga ministry nyingi bwe ziri. Waliwo ministry y'ebyobulamu, Ministry of Health, naye under State House yateekawo Health Monitoring Unit naye nagiwa budget number eringa ministry. Tulina Uganda Revenue Authority naye yataddewo Revenue Intelligence Unit mu State House nagiwa budget naye eringa ya ministry. Tulina ekitongole kya IGG Inspector General of Government naye yateekawo State House Anti-Corruption Unit naye nagiwa budget eringa ya ministry. Yagamba nti ayagala kugatta ze ministries. Tulina Ministry of Lands naye yateekawo State House Land Protection Unit nagiwa budget naye eringa ya ministry. Naye agamba nti ku kyemmwanyi tusaasanya ssente nnyingi nnyo. So njagala mumanye nti bino byakubasiruwaza naye ng'ekigendererwa kubaavuwaza agenza okulaba mu mmwanyi mugaggawala nnyo. N'agamba nazo kanzikwateko ate nga bwemunakkiriza nazajja zitwala. Museveni tagenda kyalina kyagenda balekera. Mujjukira banga toneriise yali ayagala kutwala ttaka lyammwe lyonna ng'ayagala kuyisa teeka nti gavumenti ate nga mumanyi Museveni ye gavumenti wano. Bw'aba yeegombye ettaka ajja buzi n'agamba lino ettaka gavumenti eryagadde yagala ditwala tujja kubulya sente meka gavumenti zejja okuwa. Abantu baamala kulemerako ekyo ne kifa. So musaba muleme kusuula step mulemereeko nnyo ku mulundi guno kubanga singa temulemerako baganda bange mujja kuba muwedde. Honorable Muwanga Kivumbi otukoze bulungi nnyo n'obitunnyonnyola mu detail yabyo. Tewali mugaso gwonna gwa kugatta bitongole kuba kibagezaako okukola Kenya yakikolako ennyingiza mu sekita y'emmwanyi neyeesala ebitundu 5 ku 100 balina okuddayo emabega. Kakati ffe yes emmwanyi yaffe si ya tefuna nnyo nga bwe tulowooza bweyina okufuna nga bwe yali efunyeeko gye bwava. Naye at least Uganda Coffee Development Authority ebadde eyambyeko abalimi era bino bivugambo biva mu balimi abalimi b'emmwanyi nga bo bagamba ebayambyeko nti buli mwaka wabaddewo enkulaakulana wabaddewo growth mu bulimi bw'emmwanyi mu bungi bwe tufulumya n'omutindo gwe tufulumya. Obungi bwayo bweyongera ebitundu 3 ku buli 100 mu kufulumya emmwanyi wano. Jukira UCDA ebadde
ekola okumala emyaka kati 33 nga tewali complaint balimi gye bayinako naye kakati bagaji scrappingawo nga already statistics zikulaga nti ebadde growinga. Sorry, growth ebadde 6.33 enkula okula okutumbuka mu kufulumya emmwanyi obungi bwazo zeeyongedde omwaka oguwedde 2023-2024 eyo financial year gweyongedde by 6.33 ku buli 100 obutundu 6 n'obutundutundu 3 ku buli 100 y'enkulaakulana y'emmwanyi. Tweyongedde okufulumya okusinziira ku mwaka guli omwaka twafulumya ensawo z'emmwanyi 5,800,000 2022-2023 ne kakati statistics zikulaga nti omwaka guno 2023-2024 okufulumya emmwanyi kubadde kwongedde okutumbuka. Twebaza bonna abapromotinze emmwanyi okuzirima n'ozifulumya nti kati omwaka guno gwe tulimu gwennyini financial year eno yennyini tufulumiza obusawo bw'emmwanyi bubbaaga 6,000,000 wabaddewo okutumbuka mu kufulumya emmwanyi ne mu quality ne mu kuyingiza. Bw'oba osindise ku biwandiiko ebya Uganda Coffee Development Authority ojja kulaba nti omwaka guli twatunda emmwanyi za $848 nate financial year eno tutunze emmwanyi za $1 namba mu $1,014,000 mu $1,014,000. So olabawo enkulaakulana. Kati enkulaakulana eyo mu kutunda emmwanyi n'omutitimbe gwa ssente guno gwe twogerako Museveni agwagala nga tegugenda mmwe bannayuganda nga guli mu bantu be. Ekyo kyayagala era bwe munaakikiriza bwe kigenda okubeera. Eyo engeri yokka gy'osobola okufugamu abantu nga wava ssente nnyingi naga bono wavaawo $1 namba n'omusobi. Kakati eyo sekita mugimpe ndikwasa abantu bange. Tebabalimba n'omulundi n'ogumu. Emmwanyi kibadde kya bugagga eri bannayuganda historically wadde twasebengerera naye essaawa zino tuli ba 7 mu nsi yonna mu kulima emmwanyi. Naye ye tayagala kibeere nti ffe bannayuganda ffenna ffe b'omusanvu. Ayagala kubeera nti ye abantu be ab'omu nju bakwasizza emmwanyi zaffe be bannamba 7 n'obugagga obwo bugenda eri bo. So kino kigenderere kukwata sekita y'abantu abangi miliyoni ne miliyoni. Hona bampa budde wano ti miliyoni 10 how many families? Families enju miliyoni 12. Wamanya amaka obukadde 12 n'ekitundu nga be bafuna mu mmwanyi, be bayimiriddewo ku mmwanyi, be basurvivinga ku mmwanyi, be basomeseza abaana ku mmwanyi. Abo bonna obugagga bw'abantu, obugagga bw'enju, enju ebeeramu abantu bameka ekitono. Kati twogera ku nnyumba miliyoni 12 n'ekitundu. Obwo bugagga bonna baagala bwefunza. Mu lunaku lumu baagala kukyusa ekyo obugagga obwo buve mu bantu abo budde mu family ya Museveni n'abo abamulya mu ngalo. So that is the reality. Era njagala obbasaba nammwe mukinnyonnyola abantu abalala baki understanding bajja kuleeta obubadi bungi. Kati bagambye twataddewo coffee plant eri Ntungamo. Yes, kirungi ze Ntungamo bakodomi bange, naye tubeere b'amazima emmwanyi ziri mu Uganda yonna. Ongamba otya nti emmwanyi ezivudde Mbale, ezivudde wano e Buganda, ezivudde Soroti, ezivudde wa zonna zirina kola ki? Kiba kya bwenkanya. Abaffe Entungamo ye district esinga okulima emmwanyi mu ggwanga lino. So awo nawo wabaawo obutali bwenkanya. Nga naatera okumaliriza njagala tutunulire n'omwoyo etteeka lino mwe baalireetedde. Mwoyo ki mwe baaleetedde lino etteeka? Lino etteeka mu ndaba y'omuntu yenna ne bw'aba ategeera mpola mpola alaba nti lino etteeka baalireese kubonereza Abaganda. Kubanga mmwe musinga okulima emmwanyi n'abeeyo e Bukisu. Ate nkyogeddeko wano mu Luzungu naye mbadde serious nti ffe wano mu Buganda waliwo ebintu byawo.
Nate mu mmandwa eziri wano waliwo emmandwa gye bayitaani esobola okukola ki? Mugende muginoonyerezeeko. Asimitembo emmandwa mwanattu esobola okutemba wonna wooli nga wakoze ekikolobero oba wabbi oba wase muntu obeera awo ogenda okulaba ebigambo bikusamutuse nga weeyanise ng'ekwanise. Mu Lungereza bakiyita fluidish slip of tongue. Neffe wano Buganda bagiyita mmandwa. Obyogera totegedde. Kati yagenze n'etemba Anita Amongo n'abyogera byonna byonna. So ekyo njagala kibalage omwoyo gwe baaleeteddemu etteeka lino babadde baagala kukkakanya. Ate Anita Amongo ebigambo byayogedde si bigambo bye, ebigambo bya Museveni naye okusingira ddala bigambo byabo bakwano ba Anita Amongo. Lwaki ngamba bigambo byabwe? Mwabalabyeko mu parliament ng'ensonga eyo enkulu ennyo ekwata ku bantu be bagamba nti babagala nnyo. Mwabalabyeko? Mwabawulizzaako? Tetubawuliza. Kibeewuunyisa? So kyekiri kye mbadde njogerako nti basobola okukwata abantu bwe baali baagala okubba ettaka mu apa bafuna abantu mu north ne babafuna ne babaleeta bogerera ensonga eyo. Baba baagala okunyigiriza abasiraamu bajja kufunayo omusiraamu yeebikirire na nnyo ajje ng'ayogera okusapootinga ekyo ekinyigiriza abasiraamu. Ne mu ngeri eno lwakuba ensonyi zikyali nnyingi naye ojja balaba nga bavuddeyo n'abalala batandise dde okuvaayo okubikkirira Anita Amongo. Mujja balaba. Mujja balaba nga bafuba nnyo okubakonvinsinga mmwe okubalaga nti omuntu abanyigiriza ye mukwano gwammwe ate omuntu agezako balwanirira ye mulabe wammwe. Mujja kubalaba nga bafuba nnyo. Tekyewuunyisa njagadde bajjukiza nti abantu abafaanana bwe batyo bassebo ne bannyabo bye boogera just tebiba birowoozo byabwe nti anze ndowooza bwe nti ebirowoozo byange byawukana ku bibyo. No, teba nsobi. Eno projekiti yonna ey'okumpavarishinga ey'okunafuya n'okwavuwaza n'okufufuggaza abantu. Era eyo projekiti ebaako abantu bangi, wabawo abagikulira, waliwo abaplayinga paati ng'eyaba Anita Amongo, waliwo abaplayinga paati ey'okuwamba obuwambi abantu, waliwo n'abaplayinga paati ey'ogendanga ku mpewo ne boogerera ebyo ebikolobero nga babifuula ebirungi. Ate abaplayinga paati nene kuba baagala okulaga nti ate omuntu omukyamu ye mutuufu, omutuufu ye mukyamu. Baagala okulaga nti mulabewo ye mukwano gwo, mukwano gwo ye mulabewo. Abantu abo mubeegendereza nga tebabeera innocent, babeera part of that plan. So bwe mubanga mubatunulire nkaliriza kuba nabo bali equally oppressive. Nviira ddala waggulu bannange nga mbajjukiza nti singa mukkiriza ne babatwalako emmwanyi zammwe munaaba musigaza ki? Mujja kuba temulina kye musigaza. Mbeebaza okumpuliriza. Njagala obbakowoola mwenna naddala bali around Western Uganda tulumbe ekisolo tukampeiningire sister waffe Tana tujjeyo obuwanguzi naye si buwanguzi bwokka tumakinge sure message yaffe eya change eya freedom n'ey'Abannayuganda okolera wamu egguka bulungi. Nyumya olulala tuliginyumya nga tukutwala ewa Mukama Katonda. So totunyumya tetwagala abavuga ennaku zino bagamba tetwagala kukola ki manya. Tetwagala kukola ki manya. Twagala ebintu bibiri. Ko emmwanyi giveeko, Anita must resign. Zensonga mmeka? Biri. Kati totunyumiza mawanga biki biri byonna bye tugamba ti emmwanyi bajasi be bagikolako obulima bwe bakolako bulibwa. Vanilla gwe bakolako aliwa. Bayimye abantu obusaanyi buliwa. Eyo ministry gya culture gyotwala emmwanyi zaffe n'akamalo gikolako audit. Eyo ye ministry yagula embuzi. Mukitegera yagula embuzi emu obukadde 7, embuzi emitwalo 2 ne zifa mu wiiki 2. Nga baziguze obukadde buki buli ki
buli mbuzi zafa mu wiiki 2 waite wakyali mbuzi naki ye ministry yagula tractor abatamanyi tractor ekikola tractor hydraulic system eno yesitula yagula tractor nezitwala Karamoja nga tekuli number plate naye nga zagenda nga hydraulic system zaazo tezikola ziri eyo mu Uganda zonna eyo ministry bagiwa okutambuza amazzi ag'ennimiro etulageyo pampu n'emu eyo ministry ndwadde erwadde covid eri mu ICU tosobola kutwalayo baby waffe emmwanyi yagenda nekubeeta mnanansi what happened ebyennyanja byagirema buli kimu kyakikola ki n'ekirema kyatasobola ku luno kutuza mu mawanga mwebaza ababaka ba parliament 7 kubalonze bavudde all over Uganda wonna mwavaddemu abakyoliibo olanyabaani abagisu abadde nabo Mr. President amawanga mwene ensonga tegagenda kukola ki kukola okakozesa kukuumanita amongo eyagenze n'akola ki General Museveni eno ensonga tegenda kukola ku nsonga eno tukkirize tukutwale ne tumugambe na kino mu abantu bawana lubaale embeera ng'ebirokokoze eki kati buli omu twebaza abali ku social media waliwo omwana yakinkoledde senga mumanyi yagenze n'akuba emmandwa n'akuba omukongozi emmandwa kanyunyunsi yakoze omulimu waliwo abawala betulabye nga boogera ebigambo ebirungi ku social media buli omu gyali speak so act like so tujja genda mu maaso tujja kuwangula Ssaabasajja Kabaka awangaale giri emyaka 2 egya Bedi Bwanika 3 ebyo bibye 5 ebyo bibye for position ya caucus eri clear ekyesimu nze Muwanga Kivumbi nsubira ne President General Museveni enamba yange tagiina twali twegayirira bannange tubonaabona twegayirira speaker ku makyago tutegeere tuleme kugenda mu parliament kulwana nenkunga ababaka ba parliament bonna abatagala mmwanyi tugende tusinkane speaker betuba twali twogera ne speaker naga nti ngamba tegedde nnyo nga mulabika muli batuufu nnyo ensonga zammwe ngeze ez'amagezi ensonga zammwe nga eza common sense naye n'ensonga president yagintuma nze sisobola gibasalirawo mu ngeri y'olukwesikwesi n'akwata essimu nga tuli mu meeting awo n'ababaka bonna n'akubira president nti amubuulire bitwogedde oba teyabimubuulira bulungi nabanga tabitegedde bulungi naye mukazi wattu oluvannyuma naga nti kale ne chairman atwala abaana ababaka waali yogera naye ng'atuteza obukodyo bubiri betugaana okwogera ne General Museveni ajja kugamba nti ffe twava abantu ffe twawaayo emmwanyi twagaana okwogera ne president ne mugakale nze ndi musajja ate oyo agenda kunkola ki n'agimpa n'antandika mu ngeri etali ya bulijjo n'angamba gwe omaze ebbanga lyonna ng'oli mutujunga nkunoonya n'angamba nti kakati gwe oli eyo musiriwaza abantu mwonoona abantu musiga bukyayi bw'amawanga n'ayombera eddakiika nenga naye musajja gwe n'enkola eyaffe ey'obufirika omuntu gw'otamanyi osooka n'okola ki n'omubuuzaako ne bakale nze eyakuzibwa obulungi kankutoolera essalaamu kamuguze ku mpisa benamuyigiza ku mpisa olwo n'addamu ak'omuntu kale ogamba ki ne munnyonnyola bye mba nnyonnyodde ku mmwanyi temwanyi giveeko togikwatako y'abantu baffe ye maama ye taata ye tubeezaawo gireke ne munnyonnyola by the way wakati w'emmwanyi n'amafuta ne mugamba gana amafuta kooteeredde ebitongole National Oil Company ebisaawe ebiki senga tugasima okumala emyaka 25 tugenda kufuna billion US dollars 22 ebyo biri mu ndagaano billion dollars 2 mu meka mu 2 okumala emyaka 2 mu ki mu 5 si buli mwaka mu myaka 25 billion dollar 2 mu 2 ngolo bagambe dollar baro y'amafuta ejagula $5 olwaleero baro egula 10 n'ekyo amafuta gano gonna gemulaba bakuba jjejerebu bakola biki tugenda gafunamu billion dollars ng'eggwanga kubanga endagaano mbi nabannyonnyola dda nga ndi finance minister ti amafuta Museveni yagatunda tetunakola ki tetunalaba oyo General Museveni tugenda funamu busente butono nnyo emmwanyi leero twaleese 1.4 billion
betunafuna million bags amakumi abiri tugenda kuba tulina bilioni 3 the trillion 10 buli mwaka zetugenda kuba nga tukola ki nga tufuna mu myaka 25 emmwanyi ejja kubeerese bilioni 75 n'ekyo diiru y'emmwanyi esinga ey'amafuta ogenda wala kyovola baaleese Lwabogo aleese simanyi inspire Uganda agiwadde Abachina peneti twamugobesa bugobesi mujjukire peneti mu nsonda wali waki wali Ssaabasajja Kabaka awangaale ne mugamba twala eriko ebintu byo tubiwulidde tukutegedde Katonda omulungi ono atalya nguzi laba omukongozi we Anite bwavaayo n'atunnyonnyola bulungi ekyama ekiri emabega kyatagetinga Baganda. Mwamutegedde Your Excellency webale kunnonda n'enkulira nembeera finance minister nembeera chair wa caucus nembeera chair wa paaka senga sigwe senga siriiwo ompadde ne ku ssente Ssaabasajja Kabaka akole ki bino mbimanyi mbikola lwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukama Katonda akuwa obuwangaazi obeerewo ekiseera kyonna.